Baganda bange mwenna ne ba sister abali mu struggle mbalamusako mu linnya lya Mukama Katonda waffe oyo w'amaanyi atusobozesa okulemerako ne tulwanira eggwanga lyaffe Uganda newankubadde nga tuyita mu mbeera enzibu ennyo tulemerako ne tulwana kubanga tumanyi ti Katonda ali ku saidi yaffe. Mbasalutinga mwenna abalemeddeko naddala mu mbeera enzibu ennyo eya coronavirus. Wano mu Uganda ekizibu kya coronavirus ate kyongeddwako nnyo ekizibu kye tulina ekyeffugabbi. Era wetwogerera abasinga obungi ku bantu baffe enjala baluma abalala tebamanyi na kiddako. Mu nnaku ezijja mu maaso nga tuli wamu ne bakulembeze bannange tuteekateeka okuvaayo tulungamye eggwanga ku kyekiddako na ngeri ki gye tusobola okuva mu mbeera eno. Olwaleero njagala kwogera ku nsonga gye ndowooza nti nkulu nnyo, ensonga gye ndaba ey'Abaganda baffe abali mu struggle naye ate nga bazze mu kulwanagana na kulangirangana naddala nga bayita ku social media. Bakomredi bangi nnyo bagenze maaso n'okukozesa social media okulumbagana ate bannaabwe abali mu struggle, bakonjeragana, bavumagana, balangirangana, beeswaza ate ne baswaza ne bannaabwe, noonoonye ekigendererwa mu ekyo ne kikubula. Bangi bagenze ne maaso okugamba nti mu people power mujjudde bambega abakolera mu 7. Bakikoze kagenderere okugezaako okumalamu amaanyi n'okwawulayawula mu bannaffe bwe tuli mu struggle ey'okujjako mu 7 ne gavumenti ye eyafuuka eyamusibira mu bbwa. Ffenna tumanyi nti bino ebikolwa biyamba mu 7 na gavumenti ye okusigalawo n'okugenda maaso nga banyigiriza abantu baffe. Kati awo wenneebuliza ngera bwe mbadde mbuza ebbanga lyonna gye buvuddeko nti Baganda bange ani gwe mukolera? Ngera bwe nzize nkyogerako ebbanga lyonna eriyise nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba okulaba nga gavumenti ya Museveni eno egwa mangu, oyo munnaffe ne bw'aba ava mu kibiina kye eky'obufuzi. Naye ate era omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba Museveni okulwawo nga tufu tubbaddeko, omuntu oyo tulina omutunulira n'obwegendereza era n'ebigendererwa bye tulina obbikubamu ennyo tooki. Ku ssaawa zino nandisuubidde buli muntu yenna ali mu struggle okumanya nti bannakyemalira ekisinga obbalwisa mu buyinza kwe kwawulayawula abo abantu ababa bagezaako okulwanirira enkyukakyuka. Kati awo wenneebuuliza nti bannaffe bano bo tebakiraba? Kale tugeze nti tulina omulwadde ali bubi nnyo tumuddusa mu ddwaliro. Abaffe bwe tusanga omuntu ku kkubo n'atuvuma tuyimirire tusooke tuyombe n'oyo oba tudduse omulwadde mu ddwaliro awone. Ekyo nno kisinziira ku kigendererwa kye tuyina. Bwe tuba tulina kigendererwa kya kununula ggwanga lyaffe nkakasa nti ffenna twanditunudde mu direction emu ne tumanya omulabe waffe yaani ne tulwanyisa omulabe waffe okusinga ate okulwanagana ffekka na ffekka. Badikiteeta bonna bakozesa akakodyo ke kamu. Ebiseera bingi batuteekamu abantu abaleetawo obukuubagano n'okwawukanayawukana mu opposition. Ebiseera ebimu babeera kiriya ne bagamba bo ba gavumenti, naye ate n'ebiseera ebirala beekweka mu opposition omwo. Okugeza mu mbeera ng'eyaffe bajja kikola akagenderere balumbagane abantu abo bonna abeetolodde omukulembeze. Ekigendererwamu ekyo nti baagala omukulembeze abeere nga teyeesiga era nga yeeraliikirira abo abantu bonna baakola nabo. Era mu butuufu omukulembeze bw'aba waakuloba n'agwa mu ako akatego, ekyo nno kiba kyabulabe eri struggle yonna. N'olwekyo Baganda bange buli muntu tulina mulabira ku bikolwa bye. Paka ng'oli avuddeyo ye kennyini n'agamba nze sikyali kulwa Bannayuganda, si mulimu gwaffe kumwasanguza nti ono mbega oba ono ali bw'ati. Lwaki tumalamu abantu amaanyi, abantu abazuukuka buli ku makya ne bakunga abantu ne basomesa abantu nga nabo bagezaako okuteeka ettavaali lyabwe ku kaweefube ow'okununula nnyaffe Uganda? Oli ayinza okwebuuza ti kati ngezaako okugamba nti gavumenti tesobola kuteeka bambega mu kampu yaffe? Ekyo si kye ngezaako okugamba. Kye ngezaako okugamba kiri nti badikiteeta bonna ekibabeezaawo kwe kukozesa ssente z'omuwi w'omusolo okugula n'okulimbalimba abo abantu ababeera mu struggle. Bakozesa ettemu, bakozesa okugulirira naddala mu abo ba intellectual, bakozesa eŋŋambo ezitalina mutwe n'amagulu. Era nga bwe kigenda maaso mu Uganda si kyakyama nti Museveni ekimubeezezaawo kwe kugula abantu abali mu opposition era ng'ekyakikoledde ebbanga ddene. Naye nga ffe abakulembeze
naffe tulina engeri yaffe ey'okumanya abo baani abali mu ffe naye nga bakolagana n'omulabe. Kyenjagala okusaba abaganda bange kwe kubeera nti engeri gye mwatwesiga n'obukulembeze era mutwesige n'obusobozi bw'okumanya era n'okudiringa n'abantu ab'engeri bwetyo. Ffena tukimanyi nti bannakyemalira babeera mu katale nga banoonya abo ab'okugula, era omuntu yenna mu ffe eyeeteeka ku mudaala ajja kugulibwa. Bangi babagula ssente nnyingi nnyo, naye ate abalala babagula layisi, kwegamba eneringa slave trade oba okugula baddu. Lwakuba ekyenjawulo kyokka mu mbeera eno nti abo ababa basazeeyo okwetunda ewannakyemalira tebatunda mibiri gyokka wabula batunda n'emyoyo gyabwe. President Museveni bino tebimukwatako kubanga takozesa ssente ze. Nedda, Museveni tatunda nte ze okugula abantu mu opposition. No, akozesa ssente za muwa musolo, ssente zaffe. Ssente ze tutuyanira ye zaakozesa okugula abatonotono mu ffe ng'alowooza nti ekyo kijja muyamba okusirisa amaloboozi amangi ennyo agayaayaanira enkyukakyuka. Okugeza, ssente z'asolooza mu bannayuganda okukozesa intaneti nnyingi nnyo era asobola ozikozesa okugula abantu bangi nnyo. Mu mwaka gw'ebyembalirira 2018-2019 ebbiliyoni 49.5 ze zaasoloozebwa ku musolo gwa intaneti OTT. Katugeze nti akozeseza miliyoni 10 okugula buli muntu gwagula mu opposition. Ezo ssente zimumala bulungi nnyo okugula abantu 495. Ate ffena tukimanyi nti abamu abagula layisi nnyo, kitegeeza nti ssente z'alina zimumala bulungi nnyo okugulirira abantu abo abatalina nsi yaabwe ku mutima. Ate ffena tumanyi nti bannakyemalira kye basooka okukola kwe kwavuwaza ennyo abantu. Bakakasiza ddala nti tewali alina ssente zisobola kweyamba. Kale nno bwe bamala okulya ne bakuta, buno obusamambiro obusigadde bwe bakasukira ku abo ababavuganya ab'emyoyo eminafu. Kale nno bannakyemalira bwe batyo bwe beeremeza mu buyinza, naye era lazima bamala ne bagwa. Naye ate bo bannakyemalira bwa Museveni bukoze buli kikolobero era nkakasa nti abasoma ebyafaayo mu myaka egirijja bali bujjukira ng'obwannakyemalira obwakozesa obulimba, obufere n'okwawulayawula mu bannayuganda basobole okulwanagana n'okusigala nga basibe. Naye ate era mmanyi nti abasoma ebyafaayo mu myaka egirijja naffe bali tujjukira nga ttiimu y'abantu eyalwanyisa era n'ewangula obwannakyemalira obwa Museveni. Oluvannyuma lw'okubba obutabalika n'obutabalika bwa ssente z'omuwi w'omusolo ne babuwa abo abawakanya obwannakyemalira basobole okuva mu struggle, ate ne bagamba nti bavudde mu struggle kubanga tebaweebwa ssente. Okugeza mu mbeera yange nakyemalira y'omu eyalemesa emirimu gyonna gye nkola n'ennyingiza zange zonna ate yakozesa abantu okugenda n'abagamba nti baatunze emyoyo gyabwe kubanga nina ssente nnyingi ze sibawaako. Bannayuganda bannange, kanziremu kino omulundi omulala. Gavumenti ya Museveni eri mu kugula abantu ng'ekozesa ssente zammwe. Abo abagaana okugulibwa bajja kutulugunyizibwa, bajja kutiisibwatiisibwa, n'abangi bajja kuttibwa era nga bwe muzze mulaba. Naye mbagamba baganda bange, temutyanga nga bino mubirabye. Kino kye tulimu lutalo lwa ddala. Tuli mu kulwanyisa gurupu y'abayekera eyajja ng'ekozesa eryanyi ly'emmundu ng'ate ekikola mu bumenyi bw'amateeka ne bawamba eggwanga lyaffe mu 1986 oluvannyuma lw'okutta abantu baffe bangi nnyo. Ekyo temulina kukyerabira. Batufugidde ku mudumu gw'emmundu okumala kati emyaka 35. Babbye buli kye basobola okutuusaako engalo. Babbye amataka gaffe, babbye buli kyabugagga kya ggwanga, batubbyeko n'eddembe lyaffe nti kati abantu bangi bali eyo batya okwogera ebibaluma ku mutima kubanga kati gwafuuka musango okwogera amazima. Kati balowooza ensi yaffe yafuuka polopate yaabwe, balowooza naffe twafuuka basireevu baabwe. Si bo batufuula abaddu mu nsi eyaffe okumanya abasajja abo bajooga. Era mbajjukiza nti tulina kulwana bwezizingirire okulaba nga twenunula. Abajja okulumizibwa bajja kubeera bangi, abajja okwefula bajja kubeera bangi, abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi, abajja okuwanika bajja kubeera bangi, n'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi. Ojja keera oyogere n'omuntu ku makya, naye bugenda okutuuka olw'eggulu ng'oyo omuntu yakyusiza ddala ngi nga n'olulimi ayogera lulala. Naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire. Era ng'ebyawandiikibwa bibitutegeeza nti abo abaliremerako paka ku nkomerero lazima bajja kutuuka ku lyengedde. Nze kimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebaayina kubeera mu struggle eyo.
abo abalondawo emmere ya leero okusinga ebiseera eby'omu maaso eby'ensi yaabwe, abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno, abo tebaalina kubeera mu struggle. Abo abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo g'abo bannaffe abatemuddwamu eno struggle, emmotoka ezibatonerwa nakyemalira ng'abeebaza okutunda emyoyo gyabwe n'okutunda bannaabwe n'okutunda ensi yaabwe, abo tebaalina kubeera mu struggle. Naye nga kyenjagala obbakakasa, eno struggle ejja kuwangulwa abo abakyala n'abaami, abantu ba bulijjo abamanyi nti ekituufu mu mbeera yonna kibeera kisinga ekikyamu. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula. Tujja kuwangula kubanga bannayuganda bali ku ludda lwaffe. Tujja kuwangula kuba ebyafaayo biri era biribeera ku ludda lwaffe. Tujja kuwangula kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe. Naye okusinga kwa byonna tujja kuwangula kubanga Mukama Katonda ali ku sayidi yaffe. Omu bw'akongoka ku mugendo, ffe abalala nga tweyongerayo. Lazima eddembe tujja lituukako ate mu biseera ebitali byawala nnyo. Era ng'eddembe kyekyo ekiruubirirwa. Kale no baganda bange mbasaba mwenna mukuume amaaso gammwe nga gali ku ekyo ekiruubirirwa. Temubuzaabuzibwa, temuva ku mulamwa era mwebereremu. Njagala obbakakasa nti bannakyemalira bonna babadde bwe batyo mu byafaayo, naye oluvannyuma lwa byonna abantu babawangula. Era naffe tujja kuwangula nga Mukama ye mubeezi waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange.